Okwekuumira ku mukutu guno gumugatta abantu ogwawaswa Emmanuel kyekyoka kyolina okukola n'osigala ng'otugoberera. Agange embeera waswa Emmanuel neewaayo kubaweereza nakuguka mu kuweereza tewali kirala kisingawo awo. Ebisigadde bijjamu luvannyuma. Nabagamba nti muffe Katonda mwayise eddoboozi nti nga tuli batuusaako. Subscribinga weegatte ku famire eno oyongere okuba ng'ongoberera. Nja kusiima nnyo ng'oyise ne munno omugambe nti waswa Emmanuel yadde eno gy'asinzirira. Amawulire gano nga kuwa mu maloboozi n'ebifaananyi ebiseera ebisinga olw'ensonga ez'enjawulo. Interviews muziraba nga nziteekayo, emisomo gy'abasenga gijja n'ebisigadde mbiteeka bingi bikyajja. Era nkyabiteekateeka buli kimu kyongera okuba nga kijja. Nasazeewo nkube kintabuli. Tugende. Munnange omukulu Hassan Nduga. Hassan Nduga ono yavuddeyo n'ayimba akayimba kaguta onvumiza. N'alaajanira kaguta yero kaguta Museveni. Yalaajanidde ki? Mu kayimba kano yannyonnyodde ebibi byonna by'ayiseemu n'okubonaabona kw'ayiseemu okuvudde mu Bannayuganda. Abaamuboola, abaaboola endongo ye, abaamukyawa, abaakyawa famire ye, abaatuuka n'okuba nga bamwegaana, abaatuuka n'okuba nga bamusuula. Hassan Nduga yalaze nti mu butuufu munyiikaavu era tamanyi kiki kigenda kuddako eri life ye. Olw'ensonga nti abantu baamukyawa. Hassan Nduga ono byatandika bitya? Omuntu ayinza okwebuuza nti Hassan Nduga lwaki akolimira President Museveni essaawa zino obutamuyamba? Hassan Nduga y'omu ku abo abaali mu opposition era ng'ali mu people power nnyo. Yali ku lusegere lwa Bobi Wine olusembayo. Munnange ebintu bya politics bizibu. Abantu abagenze ku side eya gavumenti nga tebabadde nnyo mikwano gya Bobi Wine tebafunye buzibu. Abasinze okufuna obuzibu beebo ababadde close ne Bobi Wine ne bagenda ku side ya gavumenti be basinze okukafiiramu. Era bwe bagoberera obulungi bangi ku bo baaboolebwa. Kamba kusomeremu bw'owulira omukyala full figure ensi yamukyawa olw'ensonga nti yali mukwano gwa Bobi Wine nnyo ng'ateetera naye, wabula oluvannyuma n'ajjamu n'amukyawa n'akeera ku makya n'amwawukanako. Abantu kye bagamba nti yakola kibi nnyo, alabika nti yali agenze kubega ng'alinga eyabalyamu olukwe. Era ne bamuggyako engalo ne bamunaaba ne bamumala. Ashibaga Kato ono yali controlling social media handles za Bobi Wine zonna n'emirimu gyonna gye yali amukolera. Naye oluvannyuma yakeera ku makya ne bamugula ente 5 tugenda okumaliza nga gavumenti emututte oba NRM. Oyo ne bamunaaba ne bamuggyako engalo. N'abasigadde abalinga oyo. Kati n'ono yali omu ku abo abali close wali people power. Wabula oluvannyuma yakeera bukezi ku makya tugenda okubona bali mu great trek Museveni gye yalimu ng'atambula okugenda gye yalwanira entalo ze okugenda okumaliriza nga abuze. Nasisinkanako ku Hassan Nduga nga yakakomawo okuva mu great trek. Hassan Nduga nga alina ssente. Era lunaku nasooka okulya ku ssente za Hassan Nduga yampa emitwalo 3 sinza kugyegaana nga tumaze okukola interview nga Blood. Genda olye ku ssente ya kaguta ewooma. Ate bagenda ginnyongera. Ebigabo bye yaŋŋamba yandaga nti buli kimu kiryokke era nga gavumenti neetegefu nnyo okumwongera ensimbi. Wabula nga omanyi nti gavumenti eno yabayeekera bakukozesa ne bakusuula nga toilet paper. Hassan Nduga akaseera kayitawo mpawe kagga essente ze yafuna ku great trek ze yakomako teyaddamu kufuna nsimbi ndala. Oluvannyuma kwanga amaze okumusika mu kibinja kiri ekya people power yatandika okunoonya bali bamusuubiza byonna omwali emmotoka, amayumba ne ssente enkalu teyasobola kubanga abifuna. Era emabegako omwawulirawo ku lutalo ng'agamba nti abantu nga Bebe Cool balamu baali balidde ssente ze ezaali zimuweereddwa okuva mu State House. Ekintu kyendowooza nti kyali kya bulima, ssente ze zaali tezituuse. Omusajja ono okuva olwo obulamu bwe tebaddamu kubeera kye kimu. Yagenda okumaliza nga bali bamuwaze baze okumutwala mu NRM bali bamaze okuba nga bamusuulawo. Mu kumaliza okuba nga bamusuddewo n'awunzika ng'asigadde ettayo ate nga nene ewaffe mu bantu takyasobola kudda. Yagenda okumaliza nga bizinesi ye gye yali alina ey'okuyimba egudde nga ne bwayimba luyimba ki tebakyasobola kuddamu kuluwuliriza. N'asigala ng'ennaku emuyonka butaaba era kuwayita akaseera mpawe kagwa emizimu gy'ewabwe omuli bamweyana ne gimukuba n'atuuka n'okuba nga ayenjerera kasasiro. Abo ne batuuka n'okulowooza nti Hassan Nduga yali agudde eddalu, wabula teryali ddalu. Baali bajjajjaabe abaali bamubonereza oli okulyamu banne olukwe n'adduka gye bali batamugambye genda. We twogera Hassan Nduga essaawa zino ennaku emuyonka butaaba kubanga takyalina wa mukwano ayinza kumuwuliriza kantu. We tuwangalira kati mu lockdown eno olina kuba na mikwano mingi n'abantu bakutegeera okusobola okuba nga bakuwa akasente osobola okuba nga obeerawo.
Hassan Nduga takyana wayinza kuddukira ne gye alina okuddukira mu gavumenti n'abantu abali wali olwokuba nti bali maze okubanga baggusa ekintu kyabwe ekyokubanga bawangula entebe eno mu ngeri gye bagiwangulamu yonna. Buli yayita bagasa baamuta. Mwanaddo ekigendererwa ky'ebiseera ebyo ekya NRM okubanga esinakinga ba stars bano okuva mu opposition, ekigendererwa kyali kyakwagala kunafuya Bobi Wine, of which ekikolwa kyabwe kyabalemerera. Bobi Wine buli bamujjangako omuntu yayongera kufuuka w'amaanyi. Ekyokubiri bayagala bafune ba stars bano omuli bafulufiga n'abasigadde babajje ku Bobi Wine mbu babazze ku side ya NRM esobola okubanga ecounteringa Bobi Wine mu namba z'abantu, of which ekigendererwa kye baali baliko kyagaana okutambula. Bonna buli gwe baasika okuzza eno Bobi Wine yasigala w'amaanyi era tewali numbers yadde n'emu gye baasobola kufuna nga bamanze okuba nga basika abantu bano. Baamaliriza balemereddwa. Museveni n'akubwa akalulu ebitundu 9 ku 10 mu Kampala ne balumwa n'okuba nga baabubala. Awo we tuli kakati munnange abantu bano bonna abaali baweereddwa emirimu okujja okulwanyisa Bobi Wine. Ttiimu yali nene nnyo y'abantu 10 okwali King Michael, Big Eye, Hassan Nduga, Fulufiga, Kasani okusaasira Bebekulu n'abasigadde balamu bonna Shibakato baali mu okufunira President Museveni obuwanguzi mu Buganda ne mu Kampala. Era n'amaliriza nga Buganda yonna bamumezze nga tafunyeemu yadde ababaka abasukka 10. Kino nno munnange kyayongera okuba ng'ekintu kikyonoonera ddala nga bw'okiwulira. Ndoza mu Buganda wala kuba baka abalimu ababaka abasinga obungi ne mu Kampala ba opposition. Era mwe yafuna batono nnyo ate nga yafuna emitundu emuli abalala abangi gyasobola okuba nga bafuna. Kale nno ekyo bwe kitwe kiri kati omusajja mu nnaku ennyingi ali mu kolimira Museveni ng'agamba nti amuvumiza nnyo amusudde. Buli kyonna kye bali bamusuubiza tebakimukolera, abantu baamukyaba baamuvaako olw'ebikolwa byako. Ekyo ekikolwa kye yakola okubavaamu najja ne yeegatta ku side ya NRM emanyiddwa nti obuwagizi yalina butono nnyo mu bantu. Obimu ku bintu ebisinga okwewuunyisa NRM egamba yawangula akalulu kano naye munnanga abantu baagaana okujaguza up to now. Naye balangira nti President yawangudde akalulu ensi yasigala nnyogovu ng'eringa etali nayo. Kale n'ebintu byewuunyisa. Nze Waswa Emmanuel mbeere bulungi mweraba.